Ngokwesimo ngowe nare mu bitundu bino efuse nga political death sentence njogera bya Museveni obulu box 50 yabiwandika ne mu kiwandiko tebazigaseeko nti n'olwekyo akawulu k'ekawempe kati ko kusazibwamu bagamba Museveni nti ekawempe waliyo ghetto buli kyalo bakiri kulutinzeemu abaana 10 embeera y'ekawempe yali yakutiisa bo opposition tugamba abanupu okujja okulonda. That was the intention. Kyekituusa n'okuleeta emmotoka ez'amagye ne ziyingira mu polling station nga bamanyi abaabwe emitwalo 2 gijja kulonda. Kati Museveni omugamba nti balina 8 n'abagamba mu caucus yabawadde biliyoni 4 bano abagenze okutegeka ebyokuwona yabawadde biliyoni 4 ekawempe nga abaazibye mbamanyi ngenda kubanoonyerezaako. Tebereza ngoli muntu wa bulijjo ne banga nti bakutta abantu bakwaddemu bakuya amawulire bakutta abantu ba bulijjo ngoli ne mukyala bagamba nti agenda olonde baby genda olonde ebyembi NRM erayike kawempe tekyaweza abantu 2,000 kubanga ne akedo bakanana akalonze Nambi tokubanga mulimu 15,000 ze batadde mu Buteesi nga obulu obutuufu wabadde nga 3,000. Buli budget ya Uganda kati gye tuyisa mulimu milioni za dola 7 zibiyoni 2 actually ndowooza mu something every budget okusasula Congo. Museveni ebitundu bw'osoma akatabo k'akazola be balwananga ba Museveni battanga abantu ne bataba chairman wa UPC ne creating insecurity ebitundu ebitali under their control ebiri under their control nga buli omu ayogera ku discipline y'abayekera. Museveni yazimba amagye agapangisa twalina bakiyonga ne ba Katumba Amala nga si balangira nga balina okujja ne bazisaba mu parliament ne bazinyonnyola kati eriyo okunyonnyola balina speaker waabwe naye alinga kadogo w'amagye. Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira nina Ibrahim Ssemujju Nganda mbaka w'abantu b'ekira mu lukiiko lw'eggwanga. Ssemujju kigenda kufuuka kizibu nnyo omuntu w'NRM omuntu okujja yeesimbewo kadi NRM ngokwesimo ngowe NRM mu bitundu bino efuse nga political death sentence ebigambye nkoseza byange si bya Museveni bwatu yalanye nti bote okuba ku kye bakolawo NRM tuanze jiwangula just like that abantu bagenda kulekera okwesimbawo ku ticket ya NRM nagamba nti obululu box 50 njogera bya Museveni obulu box 50 yabiwandika ne mu kiwandiko tebazigaseeko nti n'olwekyo akawulu k'ekawempe kati ko kusazibwamu olwo ali mu ba MPs mu caucus kati ko kusazibwamu n'agamba nti bamugambye William Museveni abakoze fujjo banupu be basambye bu box nakako akutwade okulonda kakati bwamala n'atuuza NRM Central Executive Committee n'amala 3 hours and a half nga meeting etandika nga yogera ku kawempe nga bamugamba nti Kibazo yabadde yayiwa abasirikale okulemerwa Meja neddamulira kuteesa neddamulira naddala kuteesa kino kiwulire Peter bagamba Museveni nti ekawempe waliyo ghetto buli kyalo bakiri kulutinzeemu abaana 10 mu byalo bimeka kawempe simanyi ne kati ekyatwine ebyalo 5 kakati nzo kakiteberezaamu nti buli kyalo okay twali ntona average buli polling station eriko abaana 10 aba ghetto NRM ina structure y'abantu 30 abakyala main structure abakadde abavubuka abaliko obulemu abo 30 ne10 ekyaddamulira ne kuteesa 13 nga bwe bateekawo embeera ekawempe eremesa abantu okujja okulonda polling stations ziri 10 mu mmeka nga mu 9 on average nga Museveni alaba nti ekawempe alinayo abantu emitwalo egi nga talabaawo embeera y'ekawempe yali yakutiisa bo opposition tugamba abanupu okujja okulonda. That was the intention. Kyekituusa n'okuleeta emmotoka ez'amagye ne ziyingira mu polling station nga bamanyi abaabwe emitwalo 2 gijja kulonda. Kati Museveni omugamba nti balina 8
n'abagamba mu caucus yabawadde biliyoni 4 bano abagenze okutegeka ebyokuwonya yabawadde biliyoni 4 ekawempe nga abazibye mbamanyi ngenda kubanoonyerezaako bino byenjogera bye byali mu caucus eventually museeke kakati n'amaliriza nga agamba ne bo batugamba nti ku luno tebabawa ssente yagamba abazibye abamanyi biliyoni 4 kati mugabye yagamba ababaka nkugatira meeting biri ntuke ku ya sek neya ono kye yakugambye Masaka na lwaki nakikola bwenti n'amaliriza nga agamba mukulu lwanga ndoozo owuliriza bagenda kasazaamu ekizibu kyafuna aganti akalulu bagenda kasazaamu era yanoonyeza bwakasazaamu ne bamugamba tosobola kusazaamu kalulu ke batatadde mu gazeeti process eba teri complete baina era gazeeti kano keyadireeyinzeemu katunulanga akali nnomo naye kabadde kakupreparinga NRM Museveni natandika okukubira essimu wadde ng'abaddamulira ne kuteesa badeployinga mu kibuga tetuba na polling stations tuba na polling centers nga waliwo polling station nga waliwo nga polling station buli emu yaddeko kamanda nga lulinga lutalo era buli omu Museveni yamukubidde yavudde ku bakuteesa neddamulira nakkirira kiini n'abakubira nti ani yabadde kazo wangu ani yabadde ku mbogo Meja Semuju mbuulira ki ekyabaddeyo olwali mu meeting ebyo nga ali mu meeting gyabikolera kakati oluvannyuma ne bamugamba nti akalulu tekajja kusobola kusazibwamu nga tekanabeera mu gazeeti so nagenda okubuuza ekibuuzo ekyo bino ngambe manyi yalaba mbuuza bubuuza byafujjo naye nga mbuuza kuteekawo operation musajja bamulayize kuba abantu bamanyi kitegeeza kuwangula kalulu konosigala ng'oli awo tebakulayiza bw'osirika bakuyisaawo muno mu Uganda eya Museveni teriyo pita kitasoboka bayirewo ejjukira Mao yawangula Betty Bigombe kyatwala ebbanga ndoza lya myezi 2-3 n'okusobamu nga tebamulayiza kuyingira parliament luvannyuma lubakiriza Mao najja ne basokola okumulayiza naye yalwawo ekiseera mu Museveni ndoza nalina Makerere 96 so bino bena babadde ebyo kati Museveni byayogerako mu public ngali meeting ya Seeke ne ya MPs toyinza kumanya birala byabadde bigende no ngasinkanye baddamulya ne bameja kuteesa kubanga even as I speak to you bajja kufairinga technically kuba mulimu ebikulemerera naawe nga wola nti bagenda okubbako ne bakola bukimu ne kibalemerera nekigana kati ne okustopinga na lukolo okubeera mu parliament olutalo lwe bakyalimu naye nti sinalukoola oba nopu naye Museveni yafutuse ku level etya nti oyinza okusanga nga tekyali muntu apikinga courage kwesimbawo nga NRM nga bagwa ebigonga bwe bagwa gwe NRM oli omuntu giwangula nga n'obululu butono kati ogamba nti bakoze fujjo lyonna nalukola nafuna obululu omutwalo gumu kasambu NRM kati bagazeeti nze kenali abantu bakana n'ekyo bakanena kyabwereero ogamba nti declaration eyawali usually kyebatera okukola mubaamu polling station ebemu ekyabatawanya ogatta obeza oluvannyuma oba biki katubeere ffe results zebakuweere wakiso nezibeera mu gazeeti because bano baba bamazeeyo buli kimu nga walize bakuwa baga nti tezikyakyuka tezikyakyuka actually teka kyerigamba nti kasa zibeera nga tezikyasobola kukyuka nze tebannangiriyangako nga polling station ziweddeyo never wakati olwaggwa bannangirira almost nga nyina emitwalo 3 kitundako nga yina gumu 6 ng'ezisigaddeyo 10 ne bwozimuwa zonna ng'omuwadde n'abali registered tasobola kubiitinga difference kati bakulangirira bo we zijja ne bakola final tally so owe Masaka yakugambye mubulire nti Ssemujju yagenza okuwulira bamuyita Lwanga ng'ebyo byebiri emabega nga bwe tutatandika kulwanagana nabyo kati biyinza okuyiikira wali nga tokyasobola kubirwana Museveni ng'ali eri mu background alwana ng'olina kumuzza mu public ensi emutegere nti nga bwe yali agenze okubba akalulu kati alwana kulaba nga kasikira ke yeno Ssemujju numbers Kawempe eina okusinziira ku Electoral Commission abalonze ebitwalo 19 gye babadde balonda omulundi guno bano bombi bonna bakandidate bonna tebawezezza bululu 300 bantu batidde
okutya okwo kunaddamu ne kubeera manifest mu kalulu kennyini eri mu national election fatigue because bw'otunuulira lwale abantu baalinga abangi and on all sides nalaba Khalifa aganaga ngajjuza abantu nalabya alina obululu bibiri just bano abajja ku lwale ye baali bazze kulaba muyimbi but Nalukoola ne Nambi because NRM as NRM without a doubt eyinayo abantu baye Kawempe nabo ne balabikako kenda kokka ke kalonze bw'ogatta bonna n'aba opposition abawagira Nalukoola. The number is way too low. Kino tekigenda kubeera reflected mu national election. Eno fatigue tegenda kutuuka ng'erya national elections. Mu Kampala muno Kampala ntegeeza ffenna abali mu Kampala Metropolitan okulonda kwamu kuzibuzibu. Akalulu akawedde ekira twalina abalonzi 18,000 n'okusobamu. Nze yawangwa nalina 4,500 yaddako alina gumu 6 wenaali mwena ndooza 6 nga bw'ogatta obulondeddwa tetuwera half y'abantu bali registered, just about slightly above. Ate nga buli mulundi bwe kibeera, of course bw'ojja no mu local government it is even worse. Eno mu local government ate tebalondera ddala kuba kati meya wange yafuna obululu 2,500 kati wadde no wansi mu division nze obululu nafunanga ku polling station emu nga ate chairman wa division webwegere wafunye mu division yonna. Naye ne general elections abantu ekyo kyo nkitegeera kubanga after the general election anti kati abantu bwe bamala okulonda b'MP ne president batono abakomawo. Yes, ate ne general election ebeera public holiday abantu nga bali waka. Kati Kawempe yadde n'ebintu bibiri. Ekisooka it's not public holiday. Typical y'omuntu Peter agenda okukola akomyewo 1,000 ewaka nga bwakoze oba gyazimbire oba gyakola ki akeera nagulawo edduuka mu Mukwana Arcade. Kizibu nnyo musigaze ewaka gyalonde, kizibu. Kaakati kubanga nokulondesa by election eri mu tawuni abantu bakeera kukola Kawempe olukere Kawempe zakere ne zifuluma ne zigera ne zikola ate ne batadda kuokonda kugwa saawa 10. Kati nosaako embeera eyabedde Kawempe okuva ku nomination nga mukuba abantu omusaayi guyika, abantu abakulukulu n'abatali bagumu kizibu nnyo okujja okwetaba mu kulonda okwo. Nze nalina laale ezasooka my very first year nga nyingira ebyobufuzi 2011 ekireka mu town batukuba tiya gas nga mungi eyaddako tekwali bakazi nga bawese because abantu bakolola naliko ne Kennedy Kyamuzi batukuba tiya gas abavubuka bonga banyumirwa erinkira bakera constituent nga twetuludo okunusa ku tiya gas nga bwe embeera abavubuka ebanyumira naye abantu abakulukulu abakyala oliyaze n'omwana akaaba abakulala yaddako tebadda. Era olumu ffe tuyinza okulaba effujjo Museveni lyatukolako nti lyongera obuwagizi naye likendeeza abantu okujja okulonda. Gwe Peter teebereza ng'oli muntu wa bulijjo ne bagamba nti bakutta abantu bakwaddemu bakuya amawulire bakutta abantu ba bulijjo ng'oli ne mukyala bagamba nti agenda olonde bebi genda olonde omugamba nti lindamu kati so effujjo eryakolebwa Kawempe ate mugambe nti kyali deliberate. Calculation ye NRM yali nti bwe tukola effujjo owe NRM ye amanyi nti the state is on his side tajja kusangawo obuzibu okujja kulonda kubanga eno security eriwo kuprotectinga ye. Era kyova olaba ndowooza kyekyabalemesa ne okukyusa declaration form n'okukyusa nga bali sure ndi giri 2,000 gye nagambye egye NRM gyo gyalonze bano abopposition ebatidde okujja tubamaze. So turn up nayo yali worked out properly nti make sure nga mubataddeko effujjo nga tebajja kujja abajja
babeere baffe okusinga akawulu bagenda okukabala wali nga baga nti Nambi awangudde. So turn up eyo tegenda ku affecting national elections. National elections zijja kusigala nga we zibeera okujjako okutyanze kwennyina ng'omuntu. Kubanga kana akawulu ke Kawempe kabaddemu Museveni but mainly kabaddemu mutabani we. Era ky'ovola bwe bakuba bannalukoola ku nomination poliisi neyeewakana nti ffe jati si yaffe. N'amagye bwe babuuza Kulaije n'agamba nti ffe tuli Eastern Congo tulwanyisa ADF eyo si Muhoozi n'avayo n'agamba nti mwebala abaana bakoze omulimu abanopu tujja bakuba bwe mutambula tujja bakuba kati abo Bakulaije okingira back n'atandika okugamba nti yes so notafire nereerera agambye abadde ku parliament nti eyo jati tagimanyiye Jati by the way tamanyi kamanda waayo tamanyi ani akola ki nti era tayinza kuddamu bibuuzo bigikwatako. Jati etandika biseera bya Kayihura otwalina obomu bya Somalia ebyaki era yatandika nga ya poliisi nyinanza abaana bemanyi nga bapoliisi nga bali mu Jati naye bwetandika mu biseera ebyo jukira America twade n'emmotoka bye bali nyangako aba black ebyo bijukira ebyo bifodi ebyo yali yatandika nga ya poliisi naye abaana abagirimu ne batandika nga bali reportinga wa Muhoozi nga akyali kamanda wa SFC. I think at that time ne bagiyingiza SFC nefuka part of the military. Kati ne Kulaije yali mutuufu naye jewaka nayenze kuwanga naye nga traditional military nga teriimu ngeri awo mu State House ne basikira n'abaali aba operation Wembley yes so kati yafuuka yawo nga abakulu bannannyini baggwanga basobola okujogera so otafiire atakyali tayinza kujogera tagimanyi. Sebo otafiire Minister wa Internal Affairs yabeera chairman wa Security Council etuulako defense eso newe yaligambye nti si ya poliisi yaligambye nti ngimanyi y'amagye naye watukuga nti sigimanyi sijja kwansalinga kiba kikulaga nti takyali omu ku bakulembera yafuuka omu ku bali mu bifo. So Peter kati eyo ye turn up eya by election buli wabeera by election turn up ebeera ntonoko eye Kawempe nade nabofuna opono ng'awandiika nga yabadde 18% ndowooza yamenye record nzo kuba mu Uganda enawe yali ebadde nga only 18% ebazokubaataninza naye nga factors abadde nyingi abenaremu kyabadde deliberate mu bakube to make sure ni kunaku lw'okulonda tebajja muteeke effujjo muba scaring ebyembi enaremu erabike Kawempe tekyawezayo bantu 2,000 kubanga ne akendo bakanaana akalonze Nambi tukubanga mulimu 15,000 ze batadde mu Buteesi nga obulu obutuufu wabadde nga 3,000. Kati Mwami Museveni abeera mutuufu oga nti let's deal with this animal nga bukyali anti olina okukkiriza isi ekizibu kya Museveni ali so obsolete nti ayagala newatalina buwagizi awangulewo because Museveni in his mind nze njukira 2005 lwe bagenda okuwandiisa NRM bwe batula mu meeting yakozesa ekigambo shock and awe byali by'Abamerika nnyo nga bagenza okulwana n'agamba Bidandi n'Ekigongo oba okusatu yali Kiyonga mugende muwandiise ekibiina ky'NRM ne mugenda abantu miliyoni 1 abantu balwe tulina obuwagizi shock and tubakange kati Museveni abibirievingamu nnyo alabika ali so terrified n'ebyafaayo bye ebyokulonda engeri gye bamuwangulanga kati ayagala nnyo okuteekawo embeera nti alina obuwagizi ne waatabulina kubanga ng'olina palamenti ya abaka 503 kuliko abopposition tuli 119 aba independent ate nga muna benale mbali nga 7 so oyina ababaka oba 308 n'okusoba bebe NRM abantu abasinga abalwana kuweza namba zeetaga nti banjagala kukyusa constitution etaga 2/3 oba kino okusala mu parliament nga toyinaako ku ebyo kyoyagala naye n'osigala ng'era kyotasobola kwatiringa semuju statement kubanga kati ono Kampala NRM teina constituency n'emu ku divisions 5 ez'e Kampala n'oteekako n'owabakyala ne Wakiso terina kakati bw'ofuna opportunity you must make a statement. No statement anti okkiriza kubanga wavudde ekisolo naawe
ngo ONRM obululu bwe yafunye owa Nuupu bwe yafunye ekisolo ONRM yamusinzeeko bwe yafunye Kawempe kati nawe nayo areas ezizo genuinely nga bakandidate babiri abakulembedde ekisolo bonna BNRM era mu parliament abaka lwaki tulina 78 aba independent mu kalulu akaggwa mulimu constituency kanzi natunulyanga nkyali active ku BFDC buli wamu tusimbyewo tetusimbye nga bamu tubasimbawo nga tumanyi ntalina kyajja kufuna naye nga tutwakkiriza NRM yeevuganye naye mulimu constituency mu kalulu akaggwa n'obubwedde nga avuganya yewe NRM yawangudde fulaga ye NRM negwe yawangudde nga teriyo opposition n'omu opposition teyafielding aba candidate in about 46 constituencies nga teriyo opposition ngojeko ziri we mwafielding for the sake yes kati wasanga ngeno gye tulina abanyi n'osanga mulinayo 8 naye 46 constituencies because Nuupu ya fielding abaka 18 ku constituency ku babaka 5 ya fielding nga 18 FDC yananga 2 ate nga mu fieldinze wamu nosanga nga ekira waliyo FDC waliyo wa Nuupu waliyo wa DP ne UPC ayinayo ku luno kati naye nga ate ogenze abimu ozijemu district na park zoneze zao kotidde okukirira nga temulinayo candidate noddamu a bit of kisolo a bit of toro kati Museveni ekimutawanya kyekyomuntu an absolute ruler alowooza nti buli wamu ate kubanga waali ne waatali kya butonde China muna mulina okuwagira gavumenti nti waliyo ekitundu China nga tekiwagira gavumenti nga kyavuddewa kati bye bitawanya Museveni nti ayinayo ebitundu byasobola okuwangula nga naye opposition yekola bubi nga ye bwakola Kampala you accept kyekibeera mu politics naye gwe gye batakuwagira bakuwagirirwa mpaka obakuba emigo bakuwagire iriyali ampuliriza Lutindo semuju njagala kusenvulako kuva Kawempe amagye ga Uganda gali Sudan gali Congo olunaku lweggulo mutabani wa Museveni yatugambye nti essaawa yonna amagye ga Uganda gagenda either amagye ga Uganda oba M23 bagenda kuwamba Kisangani mailo 10 okuva ku boda ya Uganda kati tekyali kwe protectinga tekyali kulwana na ADF omulundi gwe twasembayo okwogera ku Congo wali olowooza nti ku mulundi guno Uganda ne Rwanda tebagenda kugenda all the way up to there. What is the excitement? Balabye nga mangi balabye nga oligwe bavuganya munafu bafunye support from elsewhere chechi tuvuge ekitutwala ekisangane kati mu ntandikwa nze okutya ate kwe nayina kwali kwa Uganda kulwanagana na Rwanda kubanga Rwanda ina Kivu zombi North Kivu ne South Kivu kati ne ba M23 tuli wano kwambukira ddala ndoza mbituni mpaka ebyaluwa nafe twagenda mhozi nga agenze kukuma Bahima ne tuwamba kati Ebunia ekibuga ekikulu ekiri awo kati nafe eyo mu province ye Ituri fe tufugayo era mhozi nzindamu nga muri agamba nti Uganda eno okulwana buli Congo buli kitundu kya Congo ekiri ku border yaffe kirina kubeera under Uganda simanyi we tweet wagiraba ndoze yosagiraba namulabye agamba nti tulina duty okuprotectinga beyayise ba Uganda phone kati what that mean because kati wojja wano mu North Kivu gwe katogana nko kisolo ebunaga naawo wali mu North Kivu newe tuyitira main yaffe tuyingize Congo n'ebyobusuubuzi na buli kimu in fact bw'osula ekisolo oba n'ogende bunagana ku border ebyo bitundu byesudde nnyo Congo owesanga nga ne splash gwe bakola Kampala ejuice gwe balina nti buli kimu kyenagamba nti Museveni okuzimba ekkubo e Congo gye tubba golodi kati aweza trillion ezisuka 3 gye tusuubula golodi tumubba bubbi
tumubba bubbi ne bamuleetera kyovola abakasa bagaba omusolo bagaba bagenda muyise Tanzania oba Rwanda. Museveni nanga omusolo mugiye mulekeddawo abe Rwanda European Union yatandise obateekako envumbo ne gold ayite Rwanda aba European Union bagambye toleeta bajja mutwala China kuba basinga muntu na China na Dubai areas bia ezisinga okusuubula gold wano waffe wano ne of course baba kutaddeko envumbo ne bakugoberera naddala Dubai these days kuvaamu yinza ogamba ne totuleetera buzibu naffe because banka zaabwe ziri interlink kati mbadde nkuwa kifaananyi nti mu ntandikwa nalabanga tuyinza okulwanagana ne Rwanda kubanga Rwanda ebimu ku byali bijiruma nga Tshisekedi president wa Congo yakkiriza Uganda egende nti yegenze kulwanyisa bayeekera baayo nekkiriza ne Burundi nayo nti eze kulwanyisa bayeekera baayo Rwanda n'agigaana kakati ezino ensi Burundi simanyi ne Uganda ne Rwanda bonna bali Congo babbayo ebyobugagga ne biboostinga naye njogera n'omusajja omu ali mu gold industry n'angamba nti shilingi ya Uganda stability gyeyina against the dollar n'akwadde eri high eriwo ku lwa busuubuzi obwo obw'obubbi n'agamba in fact nti ne bamala ba withdrawing gold yayita wano kubanga ngeri gye bamutwala baleeta gold ne barifininga ne bamupakira ku nnyonyi entebe mu bisaawe bangambe ne refinery entebe ndoozi ennaku zino yaggalawo olw'olutalo kati mbunza okwamuyisa walala kati bwebadde nga bamutwala nga bakomawo na dola eziri physical it's not an electronic transaction yes nga tuleeta za mpeke ennyonyi ezitutte gold ze zibadde zikomawo ne dola ne bafuna engeri gye bazizza mu system ezistabilizinga shilling oli eyanyonyola nga ngamba nti kwa yampulya mpamiri ngamba nti gold tawa musolo nga nti ekyogenzeemu mu public kiri popular tinaye in terms of economy kirina obuzibu nanga nti obuzibu ogenda okuleeta bwe buno obusooka gold mubbe bwe munaabatawaanya etteeka eryayitanga lyakukyajinga oba zaali $2,200 per kilogram not bibiri sikyajjukira bibiri oba bibiri maybe bibiri eriyo gwe nabadde njogera naye ali mu mines mu chamber of mines ndooza yabadde agamba bibiri ndowooza naye ng'oli aŋŋamba nti abakongo bola abaleeta muno gold oyo ffe bwe tumutunda bano ababbi bawano bamutunda ebweru nga nti balinako buli kiro dola either 8 oba 6 nga nti bamutukyajinga pa kiro bali bagenda kusanga nga naffe tubasalako nga nabo profit ze bafunako because abamujjeeri ne bamuleeta wano si be bamusima bano ebibira byabayeekera ebiri eri ebyagenda biwamba ebitundu ebisima bijja bisuubula by the time watuukira wano oyinza okusanga chain yakusatu omufunidde wano kati nga waawanaga nti tufunako $6 simanya nakibo ojjako transport bwemala tujjako dola yinza okuba nga 2 nga you are right bwemala tujjako kilo tufiirwa tujja kuyita Tanzania nanga nti fact Rwanda offeringa terms ziri better than Uganda so kati naye eriye yali abuuza in spite of the terms eze Rwanda okubeera better lwaki era basigala bayita wano anti kati Rwanda oyinza okusanga yo kubanga okuva mu ntandikwa nga baga nti Rwanda bwe twagenda Congo nti ebintu bye yabbayo yabikozesa kuzimba nsi yaabwe ng'eggwanga as an institution ebya wano abafere babiryanga buli omu kike abaaliyo byafuka by'abantu so nja kuddamu kibuuzo kyewabuuza naye nkiyise wala nti ekyo yefiya gye nalina mu kusooka naye gavumenti ya Congo mu ekiri official nti yekolagana ne Uganda era ne bagenda Bunia ekibuga ekikulu ekya Ituri province Uganda mweri amagye baagalaga mu butambi nga aga Uganda galina aga Congo kakati kyendazeemu okuwulira Peter simanyi oba wakigoberedde nti abayeekera abali mu Ituri nga bayeekera Congo mu Uganda be yagoba Bunia muwoza asobole okukuuma abahima ndi bakomyewo ne balumba Uganda era Uganda nga yeewana mbu yabakubye nnyo ekyanneewuunyisiza ne tufiirwa ne Kano ogamba nti Kano w'amagye Peter amagye endumira yaago buli battalion
in a normal military ebere kulemberwa major basirikale 7 division no brigade ebisere bisingaze zibera ne bakano basirikale 1210 era Rwanda lwetukuba si brigadier ezimu zibane bakane nazibali ba brigadier leke kana abamba inzo mudumiza ne kana atekwa kubanga adomera at least the very minimum battalion, the very minimum nenga abasinga ba major Rwanda lwetukuba omundi ogwasooka ekisangani ne bagaba bazise ba major mukage kapeeka kyali kitegeeza nti Rwanda wiped out at least wiping out brigade brigade almost kikyali kitegeeza kubanga ba major maybe tugamenti mwina battalion ina major ne deputy major kati accountability maje nga yabadambushi mwe bakubidde kano adumira maje kyabadde ki niba babinyonyoddawo mu ebite webityo nti kano yafudde alinda kasero mudwalire bagenzi bamuzise so ebiri Kongo okujja Kongo ofunye muntu nga jali nabigobera nabikubuulira Uganda eri wamu n'amaje ga Kongo ati egambe nti egenda kuwamba Kisangani this time ngegamba nti fe trust wambye M23 Muhozi n'abuuka n'agenda e Rwanda Rwanda gye bagamba nti wagira M23 bewambye South Kivu ne bamane North Kivu maybe baddamu ne bakwatagana ne Congo kati ne bagisuula ebbali because Uganda practically eri Congo with license ya Congo nga bafightinga jointly akatambi ke balaga nga bayingira e Bunia balaga amaje ga Congo ngali naga Uganda nga Congo erwanyisa abayekera abo Muhozi yalaga nti bazze kutta abahima kati olwaleero walanga waliwo empuliziganya y'amaanyi wakati wa M23 era Muhozi kyekizibu kyagenda okuleetera Uganda olumu ayogera recklessly ayinza okubanga ayogera bituufu naye ayogera recklessly n'ayogera ebitandi yogeddwa kubanga nagamba Peter omusango bwe gutusinga Kabila gwe yatuwaabira ne batusalira millions za dollars ziri 220 mu meka which is about trillion buli budget ya Uganda kati gye tuyisa mulimu millions za dollars 7 zi billion 2 actually ndowooza mu something every budget okusasula Congo kubanga Congo yatuwaabira nga tulina lukusa lwatutwala Congo ate nga babye ebyobugagga byayo kati n'ebintu era nzi nali mbagamba lwe baleeta motion ya kudeployinga amagye Congo batulageko ku biwandiiko bye twawandiika ne Congo such that nti kuba government gola eyatuwaabira Kabila ne wajjawo Kabila omuto n'agenda kati tukyali ku mulembe mulalo gwa Kishikedi ne tusasula institution wezityo wezikola oyinza okubaga olwaleero ng'ogantu ene ntegeregana ne Kishikedi n'agenda omulala n'akuwaabira ne bakubuuza endagaano eyakuleeta ekutuuse ebbuni owambe n'ekibuga ekikulu ekya Ituri ne bakubuuza endagaano gy'osinziddeko okugenda ekisangani kubanga baatugamba nti endagaano tutte Congo yagenda kulwanyisa ADF bamaze bagenda nti balwanyisa kati Rebel Group ate erwanyisa Congo adumira amagye gakuno mutabani wa mukulu nanga nti ate ffe tulina M23 tugenze nakuwamba Kisangani so abantu balabanga ebyokuzanyirira niyinza okuddamu nga Congo ekubanja sente endala nagamba nti omuntu okutegeera obungi bwa sente tusasula Congo twewoze 1 trillion okuva mu World Bank okola enguudo za Kampala Metropolitan sente ezo no neewole naye ate nga sente zezimu equal amount zetuli mu kusasula Congo byetuvunaana ntwabbayo golodi ne tukwata abakazi ne tutta abantu because those were the charges of International Court of Justice. Samjunga sinavao eriyo gwe nabadde njogera naye mu namawulire nganga nti bakabira bagenda bani ba Kishekedi bagenda kusanga obulizibu bunene nnyo Congo nti amagye ga Rwanda buli wegayita galeka ga pacifyinze weriyo abasubuzi abava Uganda abagendayo nti otuuka mu regions ezo nga ziri peaceful ziri organized kati abantu tebakyabanyaga wowe abantu abava wane Uganda ne bayingira oli yabadde ava kujjayo mwanyina nga mwanyina yali yasigalayo n'agenda kati yazzeemu okuzaayo ebintu mu territories eziri controlled by M23 oba Rwanda ngaga nti Uganda webadde operating abasajja babadde basigala batubba nti era ng'olyaga nti in terms of territory afazali Rwanda ina discipline eri etuyisiza bulungi kati
nga ntunuulira in terms of territory control ekyo tekigenda kuteeka Uganda in terms of population mu buzibu kubanga abantu balabika bajja gravitating nga baagala oli owe Rwanda. Kati obuzibu obugenda okubeera Congo saawa zino Tshisekedi omulaba nga talina capacity esobola kujja kununula bitundu kununula territory. M23 bwemala okuwamba Goma ne Kivu neddira n'abantu ababadde babeera mu kampu ne bagaa buli omu addeyo gye yava kati tekyali nsonga n'emu okubeeza mu kampu. Okubeerawo kwayo actually I mean from a theoretical point of view kwasinayo ne kubanga okuzizaawo obulamu obuli nnomo. Nebe nayo gwe nayogedde naye nga bwagamba bwekuzaawo obulamu obuli nnomo omuntu wa bulijjo ayagala security gwe obanga Museveni bwe yalwana Luweero. Museveni ebitundu bw'osoma akatabo ka Kazola bye balwananga ba Museveni battanga abantu ne bataba chairman wa UPC ne creating insecurity. Ebitundu ebitali under their control. Ebiri under their control nga buli omu ayogera ku discipline y'abayeekera. Kati ng'omuntu okumugamba okuchuzinga between NRA and Sudan e Khartoum bali mu kulwana. Aba Rapid Response Force aba Hamdan batta abantu mu area mwe bali havoc. Kati aba government ate beba ababurohane boje bali wali emirembe era olutalo kati abali mu government bagenda bawamba ebitundu naye nga nali nsoma omusajja yaliyo nga annyonnyola nti ebimu ku success gye bafunye n'abantu ba bulijjo beegasse ku basirikale ba government ne bayingira bangi mu magye bakuba abayaaye bali babalabanga babbi abayaaye ababbi bakwata abakazi batta abantu kati aba M23 ebikolobero bye bayinza okuba nga babikola ne bakyayisa government ya Congo ya Tshisekedi first element of providing a security to abantu bafa. Rwanda ba Kagame bagizi bali wano bali ne Museveni amanyi bulungi nnyo nti bona abeera aba population tekwagala ne international pressure eyo expedition egenda kulemerera. Kati alina okubaako n'ekimu kyateekawo nga ne bw'ojja omulwanyisa action n'abantu baagala kulwana naawe n'abantu baba okusaidiye. Kati Uganda ekizibu kyebadde ekyayina nti yo tefuga yo yagenze nga amagye agalwana abali ne Congo ng'esigala yeeri like infrastructure ya Congo n'esigalawo. Kati infrastructure ya Congo teyakwana South Sudan. South Sudan nze nasembayo genda yitwa n'emipiira gya East African Parliamentary Games naye sijja kugamba bembasi abaliyo nga batugamba nti ne mu area government mweyina control individual commanders buli omu yafuuka nga warlord ajja n'akwata ebwayise nga waliwo Kamanda Ssemuju n'agamba nti munsololezeeyo ku kusente. Kati insecurity eriyo nga teteekeddwayo bayeeke neteekeddwayo ate abali mu gavumenti bennyini for economic interest. Kati kyekizibu Uganda kyeyinza okufuna maybe mu bitundu by'e Congo. Ampuliriza Lutindo nina Kasirivu wano atuwuliriza Yunusu. Yunusu Kasirivu agambye nti essaawa ng'emu emabega BBC ebadde ekola interview ne president wa Burundi ng'alangirira nti bali ready man for man okugenda okukubagana ne Rwanda mu bibira by'e Congo. Ampuliriza tukomawo. Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira nina Ibrahim Ssemuju Nganda mbaka w'abantu b'ekira mu lukiiko lw'eggwanga. Ssemuju Sudan luli bajja mpala basooka ne batugamba unofficially nti amagye ga Uganda gali Sudan, officially nga bakyegaana, now bajja ne baratifyinga ewammwe mu parliament. Tukola kye Sudan, tulwanirako Salva Kiir. Ndabye leero Riek Machar yeekubira enduulu mu UN ku magye ga Uganda
aga nti gazze gafunye side abusing abantu nalabe mutabani wa Mwami Museveni ng'agamba beyayise White Army nti eyo White Army tujja bakuba actually yakozeseza kigambo kutta n'ayogera n'eggwanga ndoza babadde banuwe ng'abaga nti ye akooyo okubatta kati awo nga ejje eri inviting tuba tuzzeeyo kwolekera wali Kabila we yatuwawaabira oba olw'okuba tuliyo nga Shikedi bwe yatuyita Congo ku luno teri yatuvunaana kati Museveni kinatandise nayo kyeyagamba ababaka ba Parliament ensi zino zirina interest n'abantu abali mu nsi ne babeeramu ne interest kati oyinza okwesanga nga mu America and a bit of EU nga mulimu abantu naye nga kyabalema okukiteeka ku at an institutional level naye nga boogeraganya ne Museveni yengeja ina amagye ag'okupangisa amagye ag'okupangisa gabeera nga aga Wagner aga Museveni agapangisa gumanyi tuli Equatorial Guinea nga bamasinare nyina omusajja mwe njogenda ngamba nti Museveni wamuwa millions za dola nga 3 twagenda kuuma era kati bugoberera abantu abagoberera ebya military wano mu Africa baga nti Equatorial Guinea kati fe tufominga kowa y'amagye agakuuma president waayo ono yawamba abaliyo nga Rwanda kyali ogenda okukola yali agenda kikola mu nsi kye naye yali yabayise waliwo ensaawa eyo yibali basebe Kagame amagye namugana yogerako ne baneiba waabo baleke kumpulira nti natuuse kati amagye gaffe agali e Somalia yaganye okuddamu gasasulira twatandika okukomawo naye nga tukomawo nga tetugwayo andi abadde atusasula bw'aba takyatusasula tuba tulina kuvaayo anti mandate kwe yali akusasulira bw'aba takyasobola gye executing olina kuba nga Burundi yavaayo ng'egamba nti bagigambye ereeta amagye matono obanga gafuuse vulnerable ne nga ye ebivuddemu kati gwe interest nga gyogenza okuprotecting nga teriiyo eri international oli okubanga that international paying for that interest naye kati wetutuukayo tufuna interest eziri not domestic naye ng'eziri za Uganda nga zisobola okubeera served nga olumba mufuse nga bakupangisa ng'oli aliyaga nti kyebampa kwe n'abayuliza otawula Sudan twalugenda mu mulundi ogwasooka ne basayininga gye bayita status of forces agreement nali sinaba ndowooza kuva mu committee ya defense ebiseera ebya Parliament Kiyonga nga ye minister wa defense endagaano n'agituleetera eyo status of forces agreement ne tugiyitamu nga committee ya defense ne Katumba Wamala bajja babiri ne tubabuuza kubanga ebimi nawuza Katumba Wamala ku olwo ennyonyi za Uganda ze twewolerako ssente okugula ozijjukira ze twagula trillion yasukka Museveni n'azigula nga tafunye nga tebazitadde mu budget najja mu Parliament zifuka controversial nnyo otawulo lwezasooka okuwana lwali Sudan nga mbuuza Katumba Wamala ne Kiyonga ani authorizing equipment zaffe ogenda e Sudan kwaza agenda zino zookya ebyalo biramba kati abombi abaaliko olw'okuba si baali balangira nga bagezaako okuwa accountability Kiyonga ne Katumba Wamala naye Kiyonga omu ku bafounder ogamba otya nti simulangira simulangira era kati olaba gyali musajja wattu yagala nakoma okwesimba ku bwa MP olaba yakosale nga ayagala obwa MP salita n'obwa minisita yabufuna n'aga nti kati oyo mulangira obuyinza bwayina ne byayina tebimwetagisa kuba nakifuba Kiyonga ne bamubambasa namuga nti kale tugenda kuwa omusala gwo ogwa MP ogende nagwo kwawangalira naye alinga Ssemujju talina nnyo njawulo so kati mugenda mu Sudan mu kulwanagana wakati we yali vice president Riek Machar ne president we twakuyingira mukwako mulundi ogwo nearly Riek Machar yali awamba government kye batunyonyola abamanyi ebya Sudan nga bagamba nti aba Noel eggwanga erivaamu Riek Machar nti be baali basinga abasirikale bano ababulijjo nga abadinka aba Salva Kiir bali ku level ya kamaani
nga bagenze byokulwana bali be baali basinga nga balayinze ne tribes endala naki kati Museveni n'ayingirayo ojjukira okulwana kwali mu kibuga wakati twagenda ogenda ku Uganda ne embassy nga basabye ne Mamba nga ambassador takyayagala Mercedes asabye Rugunda bamufunire Mamba gyalina okutambuliranga mu kibuga ngoyo Sidi nge Mamba tugiteekako Sidi simanyi eragenda giteekako naye twatuuka era nga akomplaininga nti bamuwadde motoka gye yasabye ngulu Sudani nti nkufu kati kwolwo twagendayo mu bintu bingi kubanga abantu abatuuliriza bawuliza radio Simba nyala bakitegeere bwe twali ku embassy ya Uganda kugamba Peter batugamba waliyo bakanwani ne brigadier ng'omu actually ya ambassador nga n'abasirikale ne batugamba nti olw'okuba baabonyaabonyanga bannayuganda abakolerayo ne bakkiriziganya ne gavumenti ya Sudan nti buli munnayuganda ali wano bamuwe ekibaluwa ne batugamba nti abantu abapiikinze ebibaluwa bali 1 million yes abapiikinze ebibaluwa 1 million ne bagamba mulimu n'abayinza okuba nga tebaanonyo ne ba on average ne bagamba nti tulina miliyoni y'abannayuganda eri Sudan kakati ku olwo waliwo ogenda okukomyawo bannayuganda ojjukira konvoyi ezabaleetanga naki bano nga tuli intertwine nga tuyinza nakumanya oba kati tugenze kuwagira buwagizi gavumenti tugenze okukomyawo bannayuganda naki naye Museveni okuva mu ntandikwa ayagala nnyo gavumenti ezimulinaanye wano alinga Russia talina nnyo na Putin ayagala gavumenti ezimulinaanye nga ziri mu nsawo za imperial leader yafuga era bangamba obuzibu ombu yafuna ne Kagame bwe butamuwa kitiibwa nga koligi we nga mulaba ng'oli abavubuka abaali mu magye ga Uganda namulabye nga ayogera n'okuwa Guinea nga nti my young friend kati that condescending attitude yaleetera Museveni obuzibu ne Rwanda mpaka Kagame bwe yasajja kula netandika kulwanagana nabo era kati olaba okufunamu akalembereza mutabani wa Museveni yagendayo ng'agenze w'omukulu my uncle oli n'alaba nti bamuwadde ekitiibwa naye waliwo omuyanyumiza omusirikale nti Museveni yabanga ali mu nteezo yonaga Kagame mugamba gye musange embalala kati Kagame nebimunyiiza ng'alaba tebamuwa kitiibwa so kati ng'alinga kamanda ayita officer yes ajjamuwe order kati ne Sudani Museveni ali comfortable ne Salva Kiir because Dr. Riek Machar ebyafaayo bye bamwakyuzinga nti yakolagananga ne Khartoum ne bwe babeeranga bakyalwana buli omu nga controllingako territory emu nti yakolagana ne Bashir Khartoum era ne lwetwayogera ne Kony Riek Machar was at the center yes. So kati bali suspicious of him almost all through ne okwegatta kwabwe tekwajjaawo suspicion naye ate naye yennyini ayinza okuba naye ambition ez'okulembera eggwanga ng'azina ate is a more substantial person nze ku bombi if you ask me to choose simanyi oba neiba mulungi kuba amawanga gasalawo ani gwe gaagala okuwagira kusinziira ku bulungi oyinza okusanga nga ye bw'anaagenda kusinziira ku threat gy'alina gye muli nokuno economic interest ayinza okuba nga yakabamashaka bw'anaagenda mu buyinza obutale kuba bw'ogenda e Khartoum obanga ali ebwayise Juba bafumba emmere ne mulya olw'omukyala awo twagenda nga bannayuganda bali awo bavuga emmotoka abakola ki oyinza okusanga economic interest eziri immediate ng'oli tajja zisaavinga ngono bwazisaavinga naye mulimu n'endala ng'amagye ga Uganda Museveni yazimba amagye agapangisa era kyovula bwe twatuuka ne mu kusasula abannayuganda abaafiirwa business baleeta motion mu parliament ne batugamba nti Uganda egenda kuliriyirira abaafiirwa emaali ye ejja kubanja Sudan eyo enkolagana si ya bulijjo eyo nti mwe abannayuganda abaafiiriddwa ebintu byammwe Sudan mwekole mu list tugenda kubawa ssente fe tujja kubanja kati South Sudan eya Salva Kiir ewangalirawo nnyo ku patronage ya Museveni ku relationship yaffe patronage sina relationship teri relationship oli alinganga oyo nomule muwozi nga tunaga nti oyo afande tulina okumuyambako balina afande munafu be bamuraningira from Kampala bw'aba ali under pressure kubanga nga gwe oli mu government Peter otuuka otya okubanga weetaaga Uganda okusigala mu buyinza eyiwa amagye okuva mu capital city olwoba okyali mu gavumenti nga gwokulembera oyinza okuba olwofugako capital
ate nga nayo bakukuumira mu bukuumizi kubanga oli wagandi agenda kuyiwayo abasirikale kigenda kubeera expensive okujjako nga tufunye nga byenkugambye nga batuga nti gwe teriyo ejjini esasula mu kyama miliyoni 3 eza dola oba Central African Republic waliwo endala nga Museveni alina gyakuŋŋanya ssente kubanga budget gye baleese mu parliament eya supplementary nga UPDF eyagalamu ssente shortfall on operation ezitali explain because yo batayazikweka mu classified ne bazise shortfall in operation tebanyonyola which operations luli twasaasanyanga miliyoni bazaali 9 miliyoni 3 per month billion kati sina kufuna kubanga lukwatwa ina bakiyonga ne ba Katumba amala nga si balangira nga balina okujja ne bazisaba mu parliament ne bazinyonyola kati eri yokunyonyola balina speaker waabwe naye alinga kadogo w'amagye bamuga nti ekyo baleese motion ekisooka nga eri controversial nti baagala parliament to support tulina motion bize tuyisa either to ratify oba to authorize tetulinayo motion ya kusupportinga naye gye baleese speaker nanga oluzungulu lw'abakyami no bo benyini bakikoze bakiwanuka kiro ababadde mu bagezi bamanya nti biri binako I mean at an international level you must explain buli kyogenda okola mu nsi endala kakati parliament sife twa authorize nze tetwa ratify nze kubanga ekito ratifying so omuntu bwalumba Uganda niwaga nti atulumbi ayingidde emutukula tuyinza agamba nti ogende mu parliament baku authority olina kumukuba boyita webbanga noyita parliament ne ratifying nega nti kino kimwakola weewaawo kati ezo zikazi motion zo okuleta mu parliament kati baleese ya support Anita Amongo bwe batuuse yagambye eno mata erimu ebya security erimu ebya diplomacy abawagira mu ngati okutwa tewande okubaganya naye nga uli motion yo gende Sudan yali full debate nze nga ntuwa committee ya defense ne tuita mu ndagaano ya status of forces agreement bulunyu close by close kubanga omwo mulimu ebintu byateko okunyonyola Peter abasirikale ba Uganda bebafa ani akola compensation buli equipment gye tufiirwe Sudan kubanga zino equipment bwokebera mu budget ya defense buli mwaka tusaasanya about 3 trillion shilling on acquiring classified equipment so buli kyakulwanyisa Uganda kyefiirwa kiguliddwa omuntu wa wano ali mu kikuubo ali ewa Kiseka sente ze bakujjako ze zigula ebyokulwanyisa tebinza kubanga bigenze Sudan kola business bateko kubuli ani agenda bisasula Samju very finally government ya America yobwe yatunula Ukraine nega nti ffe bye tusaasanyize wo mutuguze mineral ogenda tuwa wano okusolooza ABCD ne Z abagenda Iraq after olumba lwa America olwokubiri mu Iraq practically America yali esifoninga mafuta ne aba EU abali mu coalition of the willing nga bali mu kunyaga Iraq tugenda kutuuka awo Sudani tugenda kubeera ne formal agreement tugaye nti gwe boss ffe tukukuumidde mu buyinza what is our return ate oyo alina amafuta gayina okujja kukola kwandika kati waliwo olutale Khartoum yali yagasayininga era nga pipeline egatwale eyita Khartoum nga Khartoum erinako ne percentage efunange gayazimba facilities ezo ne baagalako okukolako pipeline gyeyegatte ku Uganda wano eyitenga eno ebyo tekinakubaawo so at the moment Sudan tennaba kubaayo kyabugagga kya mutaka kijibwayo akatono Sudan kefu nzo okusanga kegabana mu kyama kubanga Sudan etuuseeko ne ku level mabega kaawo nga weekuwa check nga ate egamba banka togikashinga that's how Salva Kiir has been running the state in South Sudan kyekyatuusa ne Uganda okutandika kujojja ebyo ate nga gwogenda okusasulira abafiriddwayo ebyobugagga kati Sudan interest zinza kubaza security na market naye nga teriyo kyabugagga kyogenda kujjayo nga eri efuuse nga Somalia tujja kutundangayo ebintu Congo yendishuwe waliyo obugagga naye kyesifunanga muntu kumbatiza nti obeeno gye tuli
eno Eituri wasava nga Rwanda gyeri Rwanda erabika yeri wasava watulwanya mu Kisangani 1 ne 2 nga tulwanira minerals obutundu obwo bulimu mineral kwa nalaba gundi ono mulongo Simon ngawandika ngaga nti Carlton bamwita Carlton ego bakola mu Colton nti aweza 21 trillion US dollar 21 trillion US dollar atuddawo Rwanda oweri awo kati Rwanda ejja kutirawo omuntu ampuliriza Lutindo tubadde ne Semju nzijukira nga nfuluma emyaka giwezeeko Riek Machar Riek Machar Pagana Moon Salva Kiir yasooka okubagoba baali bakoze endagaano ne India oba ne ba businessmen okuva India nga bagenda kuddira amafuta agave South Sudan bajeko a sizable portion bajiyise ku port Djibouti nga gagenda India nga aba businessmen abayindi kwaliko n'abawano nga bagenda balayininza apo ebimotoka ebinagasomba nga bwe bagenda okuzimba pipeline bwe bagenda okolaki naye olunaku lwe baateekako endagaano Khartoum lwe yakutula mu gavumenti ya Salva Kiir wakati kubanga abaali bawagidde decision eri mu gavumenti baali tebakwatagana era gavumenti yakutukamu wakati okukakana n'olwaleero gavumenti efaanana nga bwefaanana mpuliriza naita